Mugera John avunaanibwa wamu n'omubaka Muhammad Ssegirinnya ne Allan Ssewanyana emisango egy'okutta abantu n'ebijambiya mu bitundu eby'e Masaka ne Lwengo okusaba kw'okweyimirirwa kwe yakuyisa mu munnamateeka we Nicholas Ssenkuumi ng'agamba nti mulwadde era yeetaaga okufuna obujjanjabi bw'omutima bw'atasobola kujjanjabirwa mu kkomera gy'ali era nga yaleeta n'abamweyimirira okwali abooluganda lwe ne mukyala we. Olwaleero Omulamuzi Komuhangi awadde ensala ye mwagobedde okusaba kw'okweyimirirwa okwa Mugera John ng'agamba nti Mugera be yaleeta tebamatiza kkooti kusobola kumuyimbula kkakalu. Omulamuzi ategeezezza nga bano bwe batayimiridde bulungi mu byansimbi nga singa Mugera adduka bano tebasobola kusasula kkooti. Ku ky'omuyimiriza owookusatu yategeeza kkooti eno nti atunda manda agatundira wuwe ewaka. Kkooti eno kyetunuulira nti omuntu oyo ateekwa okuba nga akikola mu kipimo ekitono ate era nga tewaliiwo bujulizi bwe yaleeta okukakasa kkooti nti oba bw'aba akikola mu bungi n'olwekyo asobola okuba nga tafuna ssente nnyingi ziri awo. Okuva mu kutunula kwa kkooti eno omweyimirize owokubiri n'owookusatu tebalina busobozi obwetaagisa okusobola okweyama nti banaawa ssente ezinaaba ziteerebbwa oba oliawo ezisobola okuteerwawo olw'omusango gw'ekika kino singa eyasaba okweyimirira aba ateerebbwa akakalu ka kkooti. Ono ayongeddeko nti abantu abamweyimirira tebalina nnyo maanyi kumuwaliriza kujjanga mu kkooti era agambye nti ensonga y'obulwadde bwe busobola okujjanjabibwa mu kkomera era nga kati alinawo n'enjawulo. Babeera n'okukakasa kwe bakakasa kkooti nti ddala kituufu baba basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga beeyimirize, naye kkooti eno egamba nti oluvannyuma lw'okwekenneenya bano abaaleetebwa, kkooti egamba nti abaaleetebwa tebaali ba nkizo kubanga mu kwekenneenya kwayo tebaali na busobozi buyinza kuwaliriza ono eyasaba okukakasa nti agondera obukwakkulizo wamu n'ebyo ebiragiro ebinaateebwa kkooti eno singa abeera aweereddwa okweyimirira. Kyebagamba nti tetubeddeewo ffe twekuza ffeka John nange twekuza tukuziza bannaffe naye lwaki bo bagooza nti John talina. Kino kitabudde abafamire ye ababadde wamu n'abakulembeze b'e Makindye Mugera John gy'abeera ng'abamu balabiddwako nga booza ku mmunye nga bagamba nti basobeddwa ku bantu abatuufu be balina okuleeta okweyimirira omuntu waabwe. Komera bo balowooza nti ssente Katonda yakutunda ne ssente. John tattangako muntu njogera nga ntya Katonda. John tagendangako kutema muntu nga ntya Katonda. Bw'aba baagala nja kutunda ebyange John nave mu kkomera babikola bajjeko omusaayi basi baganda be leka kyogamba mbu baleese omuntu w'amanda atundira amanda waka gwabateekako nga kiwanitewe twatiko ku byonna byonna kubonyaabonya mwana muwaleezi muganda waffe tayinza kubutawana abantu nga balina access balina amaduuka mu kibuga balina ebyapa nebabigoba tukule kyamani w'ekyalo wuno gyo wawangira tumuleese babigobye oli muganda babuuza ku kyalo ani mukwano gwa famire eno nti anko duuka ne bajja ne bakwata John mu dukaali bamubuuza n'edduuka John yavuga nti nze nannyini kyokka yawola buli kimu ne kasukaali awola nze vice chairman w'ekiyembe Moses tumwakire twatamanyi nze nina bulete zange tasobola okutunda John n'avaayo ate babaagala ssente nze ssente nzeetimba ku bigundi ssente ntambulanga nazo oba tutunda ebyaffe tubitunde tubawe ssente ze baagala John ave mu kkomera. Munnamateeka we Ssenkuumi yennyamidde ekikoleddwa kkooti ekyabatalina nsimbi kweyimirira muntu. Mu bantu abamu be twajja ne bakulu ba John kkooti negamba ate newesaze negamba nti tebalina ssente zimala kubayinga John kati kkooti eringa egamba nti abakola ssemateeka wa Uganda bagendereramu nti omuntu yenna atalina ssente baba bakuvunaana omusango tosobola kuweebwa bbeere ekintu kyendowooza nti kikontana ne ssemateeka waffe wa Uganda so tujja kufayiringa bbeere oba tujja kuseteekamu okusaba okulala kkooti bweneeba eyagadde nako eneekugoba bweneeba eyagadde
enekutuwa. Mu ngeri y'emu Omulamuzi Alice Komuhangi alagidde enjuyi zombi okuteekamu okwewozaako mu kkooti ku kusaba kw'ababaka Allan Ssewanyana ne Mohammed Ssegirinnya kwe baateekamu nga baagala kkooti eno egira ng'eyimiriza okuwulira emisango egibavunanibwa okutuusa nga kkooti etaputa ssemateeka emaliriza okuwulira omusango gwe baateekayo nga bawakanya okubawozeseza mu kkooti ez'enjawulo ku misango ate egifaanagana. Mu kkooti ye Ssegirinnya tabaddeemu olw'ensonga nti ali wabweru w'eggwanga gye yagenda okufuna obujjanjabi. Omusango guno omulamuzi agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogujja. Oluvanyuma lwa kkooti twogeddeko ne mubaka Allan Ssewanyana wamu ne munnamateeka we Samuel Muyizzi Mulindwa. Abadde Amsterdam mu ddwaliro wiikisi 2 eziyise ne neerabirako Honorable Ssegirinnya ng'embeera gy'alimu nkikakasa bwe tugamba nti omwezi gumu kkooti esobola okutandika okuwuliza omusango guno sikisuubira mu ngeri gye nnamulabamu. So naye nga wakyaliwo ne okusaba kwaffe ti kkooti eno tegenda kugenda mu maaso nga tukyalina okwemulugunya mu Constitutional Court yansuubira tesobola kugenda mu maaso nga bwe naabeesobodde ate process yeetwala mwaka akaseera so kitegeeza alina kubeerawo nga obusente agattiriza bugattirize. Twava mu kkomera ng'ebintu byaffe byonna tubitunze kyenkana tetwabitunda lwa musango guno gwokka naye waliwo ebyetaago bingi ebyabeeranga mu famire zaffe nga tulina okubikwataganya. Abaana baffe balina okusoma, bantu baffe be twali tuweerera mu bitundu bangi nnyo twali tulina okubasigala nga tubalabirira ate n'embeera etutuuseeko bereme kubanga ebakosa mu ngeri eyo ey'obuweereza. So ne twavuwala tetulina bulungi ssente naye tujja kugezaako kugenda nga tuli kavalinga mpolampo. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.